kiki kino kye tuliko bannange bagala tumanye wuuyo agijeeyo atambula n'emmundu owa boda laba owa boda ayagala kuba boda sasi ayagala kuba boda sasi bano baganda baffe ffenna tuli omusaayi gwe gumu bano nga bwe balaba banange mwetegereza ajjayo sasi ajjayo pisito adduka ne pisito wane. Abaganda bagamba nti ennaku z'omubbi zibeera 40. Ampuliriza olwaliro genda kulaba abasajja bano obubi bwabwe obubi bw'abasajja bano ampuliriza ng'emmundu bazikozesanga bw'olaba bw'onaakwata butida okuba omuntu ejjinja. Kyannaku nnyo nti abakungu ababedde abanene abatambula n'emmundu amateeka bagakwatira mu ngalo. Kati njagala oli ebigambo bino olaba omusajja ono bw'atwalira amateeka mu ngalo ate enkomewo ku by'okuwamba chairman. Kwanga kiki kino kye tuliko bannange bagala tumanye wuuyo agijeeyo atambula n'emmundu owa boda laba owa boda ayagala kuba boda sasi ayagala kuba boda sasi bano baganda baffe ffenna tuli omusaayi gwe gumu bano nga bwe balaba banange mwetegereza ajjayo sasi ajjayo pisito adduka ne pisito wane. Ebiseera ebisinga gavumenti evaayo n'etiisatiisa abantu okubasiba okubawamba okubakuba okubasibira mu makomera n'okubabuzaawo emyaka n'ebisiibo emirembe n'emirembe. Ebigambo bino byonna gavumenti evaayo n'ebikola ku bannansi ku bannayuganda naye tusigala tutyayogera. Ekituleetera okubeera nga tuwogera si lwakuba nti tetutya kutusiba si lwakuba nti tetutya kufa si lwakuba nti tetutya kulekawo famire zaffe naye ekisinga obukulu nti wano mu ggwanga Uganda bw'oyogerako sitiru ng'oli wa kufa osigala ofa ne bw'osirika ng'oli wa kufa era osigala ofa. Abantu bangi bafudde nga si gavumenti yebasse nti babakubye masasi oba babatomedde nga bw'omwalabe chairman byakoze naye nga bagenda mu malwaliro nga teri ddagala. Kituwa obuvumu okusigala nga twogera ku nsonga nga zino eziruma bannayuganda oba oliawo abatasobola kwogera. Sooka oli ebigambo bino nkomewo. Nga nkyalina chance mba nkyasobola okulwanirira eddembe lyange neme kubeera mu bulamu ng'omuddu. Nsonga omuddu teyeesayirawo ku kintu kyonna bategerera mutegerere. Museveni okuwamba baganda baffe atuteekamu ekintu kimu mu mitima gyaffe kutya, that is fear. Kasita oli akutiisatiisa naawe n'otya amazima ga Katonda mu ggulu aba akumaze. Bannayuganda tetuterebuka. Ekyawambiza Fred Nyanzi okusinziira ku ndowooza yange kiri ekibuuzo kimu muzzaako ki. Museveni njagala kugamba ebigambo binene wammanga. Tekyetaagisa kuwamba bantu bonna kubuuza kye tuzzaako. Wekera olunaku lumu yita muwalawo mutuuze wali omubuuze ekibuuzo kimu bw'onyigiriza ennyindo ki ekiddako. Muwalawo bw'anaaba honest gy'oli ajja kugamba ejja omusaayi. Then omala otegere nti ekibuuzo tekikwatagana ku nnyindo. Essaawa eyaffe ebala yatandise okubala ku ssaawa 12. Twogera tezikyawera ssaawa 48. Museveni njagala okutegeeza weziggwerako essaawa 48 nga salesale gye tukuwadde togituukiriza ekijja si muntu. Essaawa eri ku tikitaka kola ky'oteekeddwa okukola essaawa zigenda unless otherwise. Kale kakati nno nkwaniriza nnyo wenna gy'osinziira okugoberera omukutu gwa EKTV Media Uganda. Nze Eke Master emabega w'omuzindaalo natudde dda ampuliriza okubeera nga nsosotola ensonga ebigenda maaso mu ggwanga Uganda bingi n'olw'ensonga eyo tulina okubeera nga tubitegeera wabula ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku amaziga go geeyongedde okubeera nga ampuliriza gatiiriikira ddala mu bannayuganda mu bannansi mpaka olunaku olwaleero omukulu nga Fred Chairman Nyanzi kakati amawulire gongedde okubeera nga gakiraga nti ono oluvannyuma lw'okubeera nga yalabwako ng'atwalibwa ewandegeya ku poliisi mu bukuumi obw'amaanyi kakati nno abantu bano baali bakutte omusajja ono nga bamujeri ku ssemwayi nga bamuleesaawo nga bamukukusa nga tebamanyi nti kamera ne drone zaffe zaali zirengera nga bwe nakugamba nti mu gavumenti mwennyini Mwami Kyagulanyi alinamu bambega abawedde emirimu oba oyagala oba toyagala. Kakati no Fred Nyanzi bwe baamanya nti nno abasajja bategedde bwe bato balooya nga boolaba kanso musisono yadduka zambwa mpaka wali ewandegeya okutuukayo omusajja baali baagala kubeera nga bamukukusa bamutwale mu kkooti bamugguleko emisango nga taliiko looya yadde n'omu. Wulira ebigambo
jukira bawamba muwambe olunaku lwali lwa Mande essaawa 12 ez'ekawungeezi. Ono yali ne Waiswa Mufumbiro Alex, deputy spokesperson owa National Unity Platform, wadde nga ye yasobola okusimatula ku basajja bano n'atulontoka n'adduka n'ababulako. Kati ono yawambibwa naye ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku abasajja baagana okubeera nga bamuleeta mu kkooti ku misango egimuvunaanibwa lwaki yawambibwa. Poliisi baavuddeyo ne beegaana nti si be bamulina, kyokka nga amawulire galumiriza yabadde aleeteddwa ewandegeya. Kaakati nno bino byonna babikola okubeera nga batiisatiisa munnayuganda okuteekawo entiisa, okubeera nga naawe otya oba oliawo okwogerako kwebyo ebiruma eggwanga lyo. Kati amawulire galaga okusinziira ku kanso Musisono agamba nti omukulu Fred Nyanzi babadde baagala mukukusa bamutwale mu kkooti bamuguleko emisango nga taliiko balooya be, kyokka nga ddembe lye okubeera ng'ono akwasibwa balooya be ne babeera nga mpuliriza bamuwolereza. Kyokka nga okusinziira ku deputy spokesperson owa National Platform omukulu Alex Waiswa Mufumbiro yavuddeyo n'akakasa ensi eno n'agamba nti omusajja Chairman Nyanzi ali mu mikono gya Ssemwai era mbu okumutulugunya okumuliko tekubangawo. Omusajja mukulu asulidde okukona emyaka 6 kati, naye ekisinga okubeera nga kikwewunyisa kigambibwa mbu ono atulugunyizibwa emisana n'ekiro. Ebigambo bino bya mwogezi wa kibiina oba deputy spokesperson Waiswa Mufumbiro. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso n'abalala bawambiddwa eri mu bitundu ebyerungala Masaka district, Mpigi district. Kaakati nno amawulire galaga nti emmotoka gye babaddemu eyina weerabiddwako, waliwo ekitundu gye bagirabyeko, naye nga ekitundu kino kirabika nga barakisi, era nga barakisi eyo kigambwa mbu yandibanga erimu ne safe house. Kaakati nno nga kiteeberezebwa nti bandibanga nabo bali mu kutulugunyizibwa. Kati ebigambo bino neegattaako nga video maze okubeera ng'ogiwa ekigalo, tusimbule omulundi gumu ku mukutu gw'enkyukakyuka obiwulire. Tufunye amawulire kuva mu nsonde n'ekusifu abadde aleeteddwako wano ku poliisi wekujja wano tumanye, naye ate abapoliisi bategeezezza nti taliiwo. Kati tetunnamanya oba batulimba kuba enkola yaabwe oluusi ebeera bwetyo, naye tetugenda okukola nga bwe twakoze ejjo lyonna tugezaako kunoonya amakubo gonna okulaba oba tuyinza okumufuna era aleetera omufuga z'amateeka. So tugenda kunoonya ewalala nga ne wano tutundatyawo maaso okulaba nga tumanya kuba waali era okulaba nga aleetebwa mu mfuga z'amateeka baba balina omusango. Kikyogera ku mbeera y'okwamba abantu eby'omu kiseera kitagenda maaso. Kigenderere kya Mukiga kwakoze interview leero. Kigenderere kya kugezaako kukiisa kubanga n'olunaku lw'eggulo twategedde waliwo abawambiddwa nga bava okuzeeterako Mwami Ssebugu era nabo tetunnamanya kigenderere kigendeddwa mu kusindika bubaka mu kiisa ekitongole kikumadde. Kyendowooza nti kiyinza obutayamba nnyo kubanga ku nkomerero ya byonna kyongera kubafuula baganzi mu bantu. Abadde atambuza akutanga njira samalika ngole sikitayina tetumanyi oba taliiwo, abakulu batutegeeza nti taliiwo, naye olwokuba tukimanyi nti nno oluusi bamanyi okwogera ekigambo ekimu nga bategeeza kirala, tetunnavaawo nnyo wano kubanga tumanyi nti balina oluusi okuteekawo embeera ey'okugamba nti tetumulina naye ate nga bamulina, ng'olwajjo poliisi bwe yagambye nti n'amagye tetumulina naye ate nga tetumanyi muntu eno nekusiba kyakwatibwa ekitongole ky'omumagembe. N'olwekyo ekigendererwa kiyinza okuba kyakugezaako kumukusa muyingiza mu kkooti nga bannamateeka be tebaliiwo, bamuvunaana emisango gye bamuvunaana bamulimandidde nga bwe batera okukola. Kyo twagenze mu bitongole eby'enjawulo ne tumanya okuva mu nsonde n'ekusifu kyali mu bitongole bikuumaddembe era amagye ge gaamukwata twakitegeddeko. N'olwekyo kati twagala kumanya wa waakuumibwa kuba okulaba nti baba balowooza nti alina emisango bamuvunaane bamulire embuga z'amateeka kuba essaawa 48 zino okuumibwa n'okuleetebwa mu kkooti ziggwako olunaku olwaleero. We got reliable information that he had been brought here, our client. Yesterday we had also got reliable information that he was in the custody of the army.
we are searching for every possible place. The police officials have told us here that it's not their custody, but we know that sometimes they say one thing to mean the other. And we know that sometimes they have intentions of smuggling people they arrest under those circumstances in court without their lawyers, such as charge them and remand them. So we are looking in every possible place where he could be. We've even opened up a case of a missing person, and we believe that if the security is interested in this person, they should produce him in court within the 48 hours which are elapsing later this afternoon. So we are not tired of looking for every possible place of locating our client and to see that we secure his freedom. Kakati nno bino binanga bikyagenda maaso gwatugoberera njagala okimanyi nti ekiri mu nsi yo naddala gwali e Bulaaya kifumba mutuku obunkenke okweraliikiriza bannansi kakati biri ebyasooka byandibanga bikomye obutereevu nnyo ampuliriza ffe bye twalabako bye tuwulira obuwulizi ebyabakuntumya kati ze drone baana baliwo kyokka ekikwasa ennaku abantu bano abawamba abantu bavaayo buli kitongole kyonna ekikuuma ddembe ne beegaana abantu bano ababeera bawambiddwa wabula nga ffenna tukimanyi nti abawamba abantu bano babeera n'emigemera wala ate ng'emmundu zino si z'abantu ba bulijjo wabula emmundu zino zibeera mu bitongole bikuuma ddembe nga kino kyongera okweraga n'okkakasa nti ababeera bawambye abantu bano babeera bakuuma ddembe wadde nga baagala okikozesa ng'akakodyo okwegaana kubanga bano be babeera n'emmundu tezibeera na muntu wa bulijjo. Kakati nno Kanso Nalukoola ono emirimu yatandise dda okubeera ng'agikola ejja Chairman Nyanzi nkugambye nti yakwatibwa ku lunaku lwa Mande n'abeera nga naguno gwaka babuzaabuza waali era ng'ensi yeebuuza kiki ekyamukwasisa lwaki baamukwata wabula nga mu kuteebereza kigambwa mbu olw'okuba pareedi eri eyakubwa yandibanga yamuviirako ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. Kaakati olwo mbu ng'alina okubuuzibwa akana n'akataano kiki kye yali akola n'abantu abo abaali bambadde uniform emmyufu nga bakubye pareedi mbu ne saluti n'azikuba. Kati bino byonna byakutebereza butebereza wabula nga saagala weerabire njagala mutwale mu mboozi eya Kanso Nalukoola wawaatuuse kubanga ono yatandise dda era nga kirabika essaawa yonna Fred Nyanzi Chairman wa Kunga tugenda kubeera nga tumulaba. Kakati nno nga sinaba kutwala bigambo bya Kanso Nalukoola ulira obaka buno obw'omulongo wase omuluutansozi omuzeeyi ono ampuliriza ayambye bannayuganda endulundu n'endulundu mu bizu bye batubiddemu oba mu ddubi mwe babeera batubidde. Kakati ono omukubira bukubizi namba ya simu ejolaba ku screen n'abeera nga akumalira ebizibu ebyagaana edda ne bwe liba nga ndwadde ze zikulemeddeko olwo n'abeera nga akuvuunusa endwadde zino ng'akujjanjaba. Kakati nno gwe Bulaaya bw'oba tolina zikuba mukooneko ku WhatsApp ampuliriza ng'emirimu gyagaana nga bizinesi zaagaana emikisa gikuyita mu ngalo sente zikuyita mu ngalo nga gwayina olutwe onoonya mpapula onoonya promotion ku mulimu. Kakati nno visa zaagaana gwe toddamu kumenyekana bantu abafere bakufere ensimbi bazitwale. Kakati kola ekintu kimu koona ku mulongo wase omuluutansozi ebisigadde ampuliriza onaabeera onneebaza bwebaza mugambe nti ennamagijje ku EKTV Media Uganda osobole okubeera ng'okwatagana naye bulungi koona ku EKTV ebisigadde obimulekere. Kati wulira Kanso Nalukoola atandise okufolowinga omusango. Nyanzi ali kuki? Aliwa? Tetumanyi gyali. Muli bannamateeka mutudde butuuzi? Buli wamu tutuukawo tetumulaba. Tetutudde butuuzi. Tugenda kuteekayo okusaba okw'ekiragiro bakiyita an application for writ of habeas corpus. Nti alina okulabika aleetebwe mu bwangu ddala. Bakkiriza nti bamulina? Tebanti tebakkiriza naye abamuyina be bayina emmundu. Ewamu oyinayo abayina emmundu okuggyako nga ba gavumenti. Wadde bagidde muleeya naye abaamututte baabadde n'emmundu baamubuzizzaawo. Ate ne bwe twali badde nga tetwabalabye nti abaamukutte baabadde n'emmundu gavumenti eba erina obuvunaanyizibwa okukuuma abantu n'ebyabwe. Abeera nga lwaki talabika, lwaki tetumulaba, lwaki taliiwo, lwaki mwamubuzizzaawo. Essaawa 48 mu ssaawa 48 mwolina okuba ng'oleetedde omuntu mu kooti singa aba alina omusango. Constitution ya Uganda bw'egamba bw'oba tomuleese kakati katukuko kake lwampaka mumuleete. Kigambibwa mbu kiyinza okuba nga byebimu ku byamuyozesezza kwambala byambalo ng'ebyo ebyoyo abali ebyo bayambala ne bakola pareedi
omuntu n'agamba nti mwe muli magye gennyini ekintu ekyo ekyakolebwa ku kitebe gwe nga munnamateeka nina we nkisumattukira nga banvunaana singa babadde bambadde makanzu kyali badde kirala singa babadde mu makanzu ne bagamba muli magye gennyini kiki ekireeta obuzibu kwambala ngoye zaabwe ne babagamba nti muli magye gennyini oba bakoze n'ebyamagye ne bakuba zisaluti mbwe ebyo byonna byamagye kati abakuba saluti eyo bazza musango saluti amagye gagitwala jago ebyo byambala ebyo ebimyufu bamagye be babitunga babibabbirako wa gwe tokimanyi nti ebyo tegukyali musango tosobola kwesigama ku ebyo ebikola n'oyimirizaawo omusango kyekyavudde mu kooti anti bwe baali bataputa mu Supreme Court bagamba nti n'okugamba obugambi nti kino kyamagye waliwo ekikyamu mu tteeka eryo akufaanana bwakubeera Kyagulanyi mbadde nkusaba oba oliawo ekintu ky'amakanzu okireke kuba busiraamu bwo si bwakufaanana bwakubeera olina kuba musiraamu ekyambalo ky'amakanzu kimanyikiddwa nti ky'abasiraamu abantu tebakwagala kubanga ofaanana oba wefaananyiza abasiraamu oba oyagala abasiraamu abantu bakwagala nga ggwe newandibadde toyagala basiraamu era bali kwagadde so ne bw'oyagala ennyo abasiraamu era abantu bajja kwagala naye ekintu ky'okwambala amakanzu ng'ate toli musiraamu kirina engeri gye kiwaamu ekifaananyi ekitali kirungi so banaye munansonyiwa mbadde siri wakukola vidiyo naye abasiraamu be Uganda mwabaki maani mwabaki kati kano oba kaawa oba kaalimu oba kaseeko oba kaawa gwani yakugamba nti obusiraamu mbwe ekanzu bwe busiraamu mwe busajja mmwe mwabakimu okitegeera kasajja sebo kakulu kali awo mbu mwami Kyagulanyi nkusaba wesonyiwe ekanzu etyobola obusiraamu. Are you crazy? Nemwe basajja mmwe mwabaki like seriously omusajja omukulu like wena n'abaana newe tunuzaamu kamera noyogera kasasiro bwatyo like seriously mwa abantu mwabaki bannaye Africa twabaki igwagala wano tumale kukwata bu video nga tuli no mufirisuti wano akuba omuziki mu kanzu mu kirabu mufirisuti kenyini temubuka nga paka sawe no ekanzu bagita didasha traditional way ya Mwarabu obo kitegeera nemwe mwabaki gwene kugambe te kanzu we busiramu ekanzu kyambalo nga bonalaba nti olubugo kibanga ogamba nti omuganda ave yagambe omucholi bwe nkusanga ngo yambadde olubugo kyambalo ekanzu kyambalo kano ka musiramu akwogera kakati nno nga bw'olidde ebigambo ebyo byetaaga okukwata n'obwegendereza kubanga birimu omukulembeze waffe ate nga birimu n'eddiini omuli abantu baffe abasiraamu kw'ossa abo abakkiriza mu busiraamu wabula njagala nkwata eddoboozi lyange enganze Eke Master okusinzira ku kyemmanyi n'okusinzira ku mawanga g'entambudde naliko Emisiri naliko mu ggwanga erya United Arab Emirates naliko mu ggwanga erya Qatar naliko mu ggwanga erya Sudan eri ey'omambuka n'amawanga amalala ampuliriza agatali g'abasiraamu wabula njogedde ensonga eno nga njagala kuwa fakiti ku nsonga eno ey'ekkanzu mmwe ze muyita ez'abasiraamu amazima amatuufu ge gano gengendo kuwa ne bw'oliragawa gano ge mazima amatuufu agadalala ku ngoye zino nga tonalumba Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu olw'ekkanzu njagala okimanye nti naawe oyambala engoye ez'Abangereza ate nga Abangereza bakulisitaayo oba bakatuliki kati ekyo tukimaze Abangereza bakalulisitaayo abakatuliki baloto bayitale kaakati era engoye zino z'oyambala amasuuti era ge g'abalokole ate nga Bamerika kati wulira ekkanzu ey'Ekiwarabu tewaliyo kanzu ya Kisiraamu waliyo kanzu ya Kiwarabu nziramu okunyuira kobe seeko baani waliyo kanzu ya Kiwarabu era kanzu ne y'Ekiwarabu Okiwarabu Omuwarabu muntu nga gwe bw'oli Omuganda nti oyambala olubugo oyambala gomesi bwe tulaba ennyo abazungu abakazi abajja kuno okwanjula babba baabwe ne bambala ampuliriza eggomesi tulabye abasajja abazungu
abajja muno okwanjula ne bambala ekkanzu eziriko n'omuleera mweze muyite ez'Abaganda. Kaakati nno lwaki bo tembaganda? So ekkanzu eno ey'Ekiwarabu eyo nnyambala y'Abawarabu. Waliyo Abawarabu nga si Basiraamu nga bambala ezo ekkanzu, waliyo Abawarabu nga batamiivu nga batamiriramu ezo ekkanzu nga bambadde n'entalabuusi. Njagala munfune bulungi sivoola ddiini yonna, wabula ngezaako kusomesa abo abatamanyi, naddala abo abasomye ennyo Oluwarabu n'eddiini naye nga temutambulangako ng'obwongo bwammwe bumanyi kya wano mu Uganda. N'essalaamu eyo gy'olaba kigambo kya kubuuza, kyagaliza mirembe. Emirembe gyagalizibwa buli muntu yenna, Omusiraamu n'atali Musiraamu. Gende Kenya, salaamu aleikum. Gende Tanzania, salaamu aleikum. Ne mu kyaki ze batoola salaamu Tanzania ne Kenya. Kati njagala oyige musajja nti ekyambalo kino ky'Abawarabu so si ky'Abasiraamu. Waliwo ebigambo bino President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bye yayogera nga bamubuuza ku opposition okubeera nga beerumaaluma ng'obwana obw'enjala. Era ayina ansa gye yawa, naye nga ansa gye yawa nagyetegereza bulungi nnyo nga mpuuga waliwo ebigambo byayogedde ku BBS. Sijja na kubiteeka ku mukutu gwaffe wano, bye bino byennyini President bye yayogerako mu katambi kano biwulire. Nze mba observinga bangi nnyo bye boogera si bye bategeeza, ate bye bategeeza si bye boogera. Bangi ku bannaffe abadde bagamba enkwatagana y'oludda oluvuganya be bamu kuva ku Interparty Corporation IPC oze ku TDA, the Democratic Alliance n'abalala n'ebirala. Buli cycle y'okulonda ozolaba bannabyabufuzi ab'emirundi ebiri, abeesimbu n'abakozesa ebyobufuzi nga business ba electropreneurs. So okwegatta kirungi naye nga mwegattira ku mulamwa ki? Kukozesa kulonda nga ngeri ya kuyisaawo bye mwagala na kusigala mu bufo obwo oba okuyamba bannayuganda. Ffenna bwe twakitebuka nti bannabyabufuzi naddala bagamba nti bali mu opposition, bye boogera si bye bategeeza. Bo ebifo byabwe kyekikulu era bajja kulwanyisa enteekateeka yonna erabikanga etagenda bassa mu bifo byabwe. Ffe twaconcentratinga kugatta bannayuganda. Ffe bannayuganda kasita bakwatagana, kasita bamanyi omulamwa, kasita bamanyi engeri gye basobola okukyusaamu obulamu bwabwe, kyekisinga obukulu. Of course tukiriziganya n'okwatagana, naye okwesigibwa bannayuganda tosobola kuŋŋamba nti kakati ono yabadde awamba abantu naye kakati ekiseera ekyokulonda kize ti ate bannange twegatte tubakolako background check. Tosobola kuŋŋamba nti kati ono akolera Nakyemalira ate yaze abagambi mwegatte. Waliwo ne betumanyi nga Nakyemalira bali ku payroll ye naye nga bawadde abagambye okay mugende making sure namwe muteekamu an act in the opposition. So bya mirundi mingi tukkiriza nnyo mu kwatagana ne bannaffe naye okuli moral on principle. Bwe mba ngenda kukwatagana nawe Annual Katamba onsonyiwe anti ab'enkima n'abagava amanyamu mulina engeri gye mugafaananyamu Katumba ne Katamba osaasire ssebo. Tukwatagana on principle. Okkiririza mu ki? Okkiririza mu democracy wannamaddala, okkiririza mu butalyanguzi oba obubbi, okkiririza mu ddembe ly'obuntu n'ebirala ebifaanana bwe bityo bye bitugatta. Tosobola kujja ng'olina baggage oba ng'olina ebikolobero bye weetisse ate n'ogamba tutule ku mmeeza tukwatagane. Kale nno mbaaniriza nnyo mulundi ogwokubiri ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka. Nja kusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe guno gwa EKTV Media Uganda kubanga wokka ojja okusanga amawulire ag'enkyukakyuka g'otagenda kufuna ku TV yo abasajja ge baali mitinga. Kaakati nno mwenna muganda wange Seguya, muganda wange Kakeeto, muganda wange Wamala wali mu ggwanga ery'Amerika, bannange mwenna abatugoberera mbaagala nnyo. Lwaki nkoona ku amannya ago ga nkizo nnyo mu mbeera zaffe ez'emirimu gino. Era nawe banga oli wa nkizo, WhatsApp yaffe twagiba waawo mwenna mugirina, atagirina genda mu video zaffe nkadde ogikooneko
tujja kutumira butereevu nnyo gwe kasooka na ku WhatsApp omanye naffe tumanye nti oli mugoberezi waffe ow'ensonga. Ebigambo bingi ebizze nga byogerwa naddala ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, bangi bazze nga bamuyisaamu amaaso n'okubeera nga baŋŋoola n'okubeera nga bamulengezza. Kyokka kya mukisa nnyo nti 10 obutakyawa omu abantu nkugambye bongera bwongezi kulaba mwami Kyagulanyi engeri gy'ayongedde okukula mu by'obukulembeze, si mu byobufuzi ne mu by'obukulembeze, mu mbeera ze ng'omuntu n'engeri gy'akwatamu ensonga eya kisajja kikulu. Twalabye olunaku olw'eggulu abasajja ab'amaanyi Bajino Mugisa Muntu, ba Elias Lukwago n'abalala bangi ba Winnie Byanyima nga bakuŋŋaanye, naye nga bonna mu maaso ga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bakulaga nti omusajja mutuufu ye munene. Era bwe yabadde ayogera walabye speech ye nga yanjawulo nnyo ku baami bano n'omukyala abalala. Kati omusajja ono ayina ensonga z'ayogedde ku speech ya Pulezidenti eggulo gye yawadde, era byayogedde bye bino. Leero ndabye Bobi Wine bw'abadde ava okukyalira Dr. Besigye n'endaba interview gy'akoze n'engeri bakulu banne oba bakulembeze banne bawinikiza n'abalala be yagenze nabo, n'endaba engeri gye bamuwaamu ekitiibwa, engeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'akolamu interviews. Oh my God, Mukama yamutuwanga kirabo. Amazima ga Katonda mu ggulu bino bye bagamba sikusuddia, naye bw'otunuulira Bobi Wine, bw'otunuulira Bobi Wine gwe walaba emyaka 15 emabega, n'otunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu afubutuse mu apa okuva okukyalira Dr. Besigye, n'owulira ebigambo engeri gy'abadde akolamu interview. Ekituufu kiri nti bw'obanga olina omulimu gw'okunafuya Bobi Wine, olina omulimu munene nnyo olw'ensonga omusajja ali smart, omusajja ali confident, omusajja ali organized, omusajja alabika bulungi ye ng'omuntu, ayambala n'anyuma, alina size emala, alabika bulungi, yasoma ebintu abitegeera abinnyonnyola. Kwegamba Robert Kyagulanyi Ssentamu amazaalibwa amalungi, tukwagaliza kubeera nga Mukama Katonda akuwa obulamu, ate 2026 kigenda kubeera mu maaso. Kakati nno olunaku olw'enkya General Museveni yayisa ababaka bonna aba NRM bagende wali mu State House, ampuliriza kye bagenda okukola nze naawe, wabula ng'okuteebereza kulaga nti omusajja ono ayagala bakole pakupaku bukubirire bakwate ku constitution, ekkooti ey'amagye babeere nga bagizzaawo mu bwangu. Olwo bano bonna abasibe okwine Dr. Besigye n'abalala ba NUP essaawa zino abatalina musango abali mu kangalu kooti basobole okubeera nga babazzaayo. Biri kooti enkulu bye yagamba nti ekkooti eno ey'amagye eriwo mu mateeka bibeere nga bisanguddwawo. Kati kino kiraga nti omusajja abantu bano abayise bukubirire, era buli lw'abayita bukubirire mwenna mukimanyi tekyaliko kulanga kulala, tekyaliko kubuuza, tekyaliko kwebuzaabuza. Omusajja ono abeera alina byayagala okukusa nga bwe mwalaba ku mmwanyi bwe yabayita lukubirire, era ogenda kakana ng'ekyemmwanyi bamaze okubeera nga bakiyisaawo, era ne honorable zaake omu yafuniramu n'eŋŋumi nga bwe mwalaba kutogikwatako. Abasajja baabayitanga ekyankwanzi, era ogenda kakana nga constitution bagikuteko ng'emyaka bagisengudde. Nga bwe mwalaba ku bisanja wa term limits omusajja ono bwe yayitanga abantu ekyankwanzi n'entebe, era ogenda kakana nga constitution bagitaganjudde. Kaakati n'olunaku olw'enkya ababaka bonna ba NRM baabayise ddadda bagende wali eri entebe babeeko bye bakola ku constitution. Bannange kyannaku nnyo. Kati bino bennanga bigenda mu maaso, wakyaliwo okubanja accountability eya mutungo biina ampuliriza. Abasajja bakyalemeddeko bagamba essente ezo zajjanga, lwaki zajjanga, ani yazitwalanga, era embalirira yazo eri etya. Nebase nezijjukira nti Museveni alya ssente za maama bina. Twagwesebo titwagala wano bintu byangu ove gye walaze ojja otubuulire abali b'ekkota lwaki olya ssente zaabwe ng'ate ogamba obiwakanya. Leeta accountability. Obadde osaasaanya otya ssente zino okutuuka mu bantu bano abali b'ekkota nga bw'ozisaasaanya bw'ozijja eno bw'ozizza eri bw'ozikwasako wano bw'ozikwasako. Twagala kumanya abali b'ekkota mu ggwanga ssente zaabwe obadde ozisaasaanya otya. Va mu bintu by'okutambula simanyi oli mu nsonga z'e Rwanda tebikwatako. Mwazzizza dda wano emisango. Okitegedde. Nkugambye eggwanga likutte. Abantu beebuuza ensonga z'amabina Museveni ozikwasaganyiza otya. Jangu nnyonnyola abantu ensonga z'amabina.
sente z'abamabina obadde oziteekawa tewali budde ali hapo ate bwe weekweka simanya ate ngendako Tanzania kwogera bye Rwanda bikwatirako wa ena amabina gakutte wansi ne waggulu abantu beebuuza Museveni sente z'abamabina abadde ngaziteekawa ng'ate bw'abalwanyisa mbu okitegedde ekito ekyo ate twalabako n'oyo gundi mwenda wa kampuni y'amabina ng'ali yewuwo nga yeetiribosa jangu otunyonyole sente z'amabina akawunta ogenda tutulaga ensaasanya ya sente z'amabina wano tewali budde nga mbadde mutuli bulala Museveni nga mbadde mutuli mulala ku nsonga z'amabina kale nno nga bwe nakunnyonnyodde nti bannaffe abawambibwa aba Electoral Commission aba National Unity Platform abawambibwa erungala kaakati ennamba yaabwe yiye y'emmotoka erabiddwako embuya kasozi waggulu nga bwe gambye ku military barracks kyokka nga kigamba nti eno waliyo safe house emmotoka mwe bwali yali UBP 243R kati okusinziira ku traka ey'emmotoka eno emaze okubeera nga ekiraga butereevu nnyo ampuliriza nti emmotoka eno yapaakingibwa mbuya wali kasozi waggulu era nga bw'olaba saaka eyo bweri ku tracking gundi eyo gyeraga kati kino nga kiraga nti abantu bano wadde bakyayongera okubeera nga babeegaana eyo traka ekulaga nti bali mbuya era bangi nnyo abazze nga beegaanibwa nga bulijjo kyokka ogenda okukakkana ng'abantu bano bazuuliddwa mu bifo bino eby'abantu bano kyokka nga mu kusooka baasookanga kubeera nga babeegaana era bangi abeegaanibwa oluvannyuma ne basangibwa nga basuuliddwa ku mapoliisi ag'enjawulo wano mu ggwanga Uganda wabula ng'ekyennaku bangi basangibwa batulugunyiziddwa nga bakubiddwa emiggo abamu bookeddwa zippaasi abalala boogera nti nze bansiyaga n'ebikolobero ebirala bingi oluusi eba bituuse ku bantu bano kati obweralikivu bukyagenda mu maaso ku bantu bano abana abaawambibwa ab'akakiiko k'ebyokulonda aba NUP mbukossa n'abantu abalala aba NUP abatali bakakiiko byakulonda abaakwatibwa wali erungala ku mudumu gw'emmundu ne batwalibwa mu drone kyokka nga bano okukwatibwa waliwo abalala baali bakwatiddwa oluvannyuma before omu yakwatibwa Nansana omulala n'akwatibwa ku Mini Price kaakati awo wakati ku Mande ate we baawambira ne Chairman Nyanzi Fred ono nga mukulu wa President Kyagulanyi Ssentamu kaakati nno ekisinga obukulu okuwamba kweyongedde naye ng'abawambibwa bonna ba National Unity Platform tekuli wa NRM awambibwa tekuli wa DP awambibwa tekuli waki wabula ba NUP nga kiraga nti abasajja bano batidde nnyo NUP eyongera ku sensere eyongera kulanda kakati nno kansoke nkutwaleko e Congo kubanga omulirano gwokya bbiri era sigenda gendayo nganze wabula ngenda kweyazikako ku mugeye omugeye ono amayiddwa nga Kalule Sulaimani ebifaayo ampuliriza asooka bituviire ku ntono gwayagala okumanya ebife Congo ampuliriza sooka owulire emmundu ekyaseke bbukira ddala Ssaabasajja Kabaka wangaale katugende ew'omugeye Kalule Sulaimani ebigambo abituwe abasajja bakulu ba M23 kiriwo obudde bunonge emmundu eyongera okusekebbuka nga n'abasajja abakongo bagezaako okuba nga balwanirira ebitundu byabwe abasajja kye bakoze nga balaba nti emmundu eyongera kuba nga bwetyo mukwano gwange etabuka M23 eyongera kuba nga bwetyo etaamira ddala abasajja bagambye leka tutandike kati okuba nga tuwa manta abalina ku magye abalina ku byuma mutuleetere tusobole okuba nga twetaasa ku basajja bano abatutaamidde obugo andi tumaze okwekenneenya ng'amawanga fayini agezaako okuba nti gayamba gagezezzaako naye ne batuuka nawe bakoma ne bagamba nti okuyamba amagye agatasobola kuba nti geeyamba ffe abalundi tugenze amawanga gamba nga mukwano gwange Uganda baneighbors gamba nga Rwanda abokonga batunuliza kyamuli kwegamba n'otunuulira ow'eggwanga erya Rwanda ye ng'amulabira dda nti yali emabega wa M23 ate eggwanga lya Uganda liri awo mukwano gwange atamanyi nnyo waaliteeka aliteeke mu bawagira M23 aliteeke mu bawagira gavumenti naye ate n'obuwagizi ng'omugagga tabulaba nnyo Sekedi kati nno kyakoze amangu n'embira addukidde mu ggwanga erya Chad n'abagamba please mujje munyambe mu kintu kino kubanga obusobozi ndaba mubulina musobola okuba nga lwakiri munsuula omukono okusinziira ku mawulire getwongere okuba nga tufuna mukwano olunaku olwaleero omugagga bw'ati bw'akikoze Felix Tshisekedi n'abeera ng'atuma abasajja be n'abagamba mutwale omukuku guno ogw'ebbaluwa gusisinkane omusajja akulembera eggwanga erya Chad atule butya bw'agenda okuba nga bw'atyo ankakasa nti agenda kuba nti annyamba mu kintu kino kyendimu olunaku olwaleero
amawulire g'enfuna galaga nti oboolyawo abakungu aba gavumenti y'eggwanga erya Chad batugambye ekituufu obubaka babufunye naye ne bagamba newankubadde tunaba kubanga tubaganyako nnyo birowoozo nothing is ruled out tewali kye tusobola kubanga mukwano gwange tugamba tekisoboka bwe kibanga buyambi kubusindika mu ggwanga erya Congo ekyo kisobokera ddala buno obudde tewali kye tuyinza kugamba nti ekyo tekijja kubanga kisoboka gavumenti y'eggwanga lya Chad bwetyo sofa bwekyavuddeyo okugezaako okubanga etwanukula ku nsonga y'obuyambi bwe tugisabye okujja okuyamba mukwano gwange Congo abasajja bakulu batugamba mu byonna basaba military support okuva e Chad ogezaako okulaba nga bafaafagana ne M23 Chad ne bagisaba tuyambe tuwe ku baana abalwanyi tuyambe tuwe ku byokulwanyisa okusobola okubanga twebereramu Didier Mazenga oyo nno ye special envoy owa musajja mukulu Felix Tshisekedi gwe yatuuse okubanga atuma mu ggwanga erya Chad okusinkana President Mahamat Idriss Deby okusira ku mawulire ga RFI gano gakakasiza nti bwatyo Didier Mazenga yasobodde okubanga asinkana omutabani ono mukwano gwange akulembera eggwanga erya Chad Mahamat Idriss Deby bevumbye akafubo okumala ebbanga eryawereddeko ddala newankubadde nga amawulire amavannyuma oba ag'enkomeredde agakakasa nti Deby yakkiriza okubanga bw'ati awaayo amagye n'ebyokulwanyisa ago tegannaba kuba nti gafuluma oba tukakasa bw'etutyo nno ku nsonga eyo kale na mukwano gwange Mazenga ono message yatutte asaba Chad's military assistance naddala mu luto olwalimu okufaafagana M23 abali mu kuadvance nga kitundu ku kitundu naddala mu matwale gano agali mu buvanjuba obw'eggwanga erya Congo akati nno okusinira ku babedde batubuuliddeko nti gavumenti y'eggwanga erya Chad terina buzibu nnyo na nsonga eno olw'ensonga nti ebibagatta n'eggwanga erya DR Congo nabyo nno weebiri era nga kinajjukira nti ku ntandikwa y'omwezi guno ogwokubiri pulezidenti wa Chad yaissuinga official statement ng'ayoleka support for Congo n'agamba the importance of respecting sovereignty and territorial integrity ya Congo ekyo kimu ku bintu bonga by'eggwanga erya Chad kye bajja okwongera okubanga balemerako ajjukira nti wano twogera ku bantu obukadde buli 7 abali internally displaced mu ggwanga erya Congo olw'olutalo kati olukyagenda mu maaso n'okubanga lutambula naye ng'ajjukira abantu bano abali mu kubungeetera mu nsi yaabwe olutalo baluwangaliddemu emyaka egisoba 20 bino byowulire ebya M23 yafuuka bufuusi just nnyongereza ku ekyo ekibadde mu Congo okumala emyaka egiwolerako ddala mwezi gwayita gwali gwa January abasajja batuuka okubanga bawamba Goma ne tuyingira mwezi ogwokubiri abasajja ne bawamba Bukavu kati baabo batandise dde okubanga mukwano gwange amaaso gaabwe bagatunuliza ebitundu ate ebirala ebikola eggwanga lya Congo bye nabyo mu mbeera yonna bagenda kutuuka okubanga mukwano gwange babyeza gavumenti y'eggwanga erya Congo ebadde erwana nnyo bwezingirira okulaba nga efuna ku buyambi okuvaako mawanga mukwano gwange ag'enjawulo era nga kyaddala abo abasoddolodde okubanga bagiyamba bagezaako kye basobodde naye nga tebangi balabiddwako oluvannyuma abasajja bakulu batuuka okubanga mukwano gwange baabulira eddwaniro anti nga bakugamba nti ebigenda mu maaso olunaku olwaleero naye balema okubanga bategeera tubadde tuli awo laba ejje ly'abasajja ba M23 bwe batandise mu kaseera kano okubanga balumba ekitundu ekimanyiddwa nga Uvira amawulire gatulaga nti Uvira essaawa yonna naye abasajja bano ba M23 batandise okugenda maaso n'okugiraga laavu bagitunuliza amaaso ag'ekisa kale oli agayita amaaso amabibbe amaaso ageegwanyiza ekitundu ekitali kyabwe naye nga kati bagamba kisobola okubeera beta senga ekitundu ekyo kituuka okubanga kifuuka oba oli omukwano gwange ekyaffe ddala nkutegeeze mukwano gwange gwatugoberera abasajja oluvannyuma lw'okutwala Bukavu kaakati bawulira embavu okutandika okubanga batunuulira n'ebitundu ebirala emabegako batuuse okutwala Kamanyola ne batwala Luvungi kaakati bakugamba mukadde kano kino kyabayambye okupevinga way for the capture of Uvira. Uvira njagala nkutegeeze nti kino kye kibuga ekikwata ekyokubiri mu bunene mu province eye South Kivu
ekibuga ekikulu mu bunene mu South Kivu kyekiri kye bayita Bukavu kye bawambye ejjo ly'abalamu, ekikwata ekyokubiri kye bayita Uvira abagagga kye baagala okubanga mukwano gwange batwala. Uvira eno ojja gisanga kwegamba okuliraana Lake Tanganyika era nga ojja kwesanga nti weewalina ekkubo erikutuusa ate e Bujumbura. Ekkubo eryo erikutuusa e Bujumbura kitegeeza likutuusa mu kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Burundi. Ajjukira nti amagye g'eggwanga lya Burundi twagalabye abo gazinyudde obubina bwago ne gatuuka okuba nti mukwano gwange Kongo bagikuba kabba ne bagamba leka tudde waffe kubanga munnange ebiri wano tetutegeera mwana y'amagye g'eggwanga lya Kongo galinyanga gatamanyi kyakukola ne bagamba tetujja kufiirwa baffe ate nga bannannyinimufu batuuse okubanga mukwano gwange boolesa obwannamba lujega. Ale n'embeera bwetyo bwe kyagenda maaso n'okubanga etambula olunaku olwaleero bino byonna nga byongedde okubanga bitondawo obweraliikirivu obw'amaanyi wakati mu kulaga nti olutalo lw'eggwanga erimanyiddwa nga erya Congo M23 lweyongedde okubanga mu kaseera kano etaddemu amaanyi luyinza okubanga si lwakuggwa mukwano gwange lunaku lwaleero. Kale naawe tukyatuuse eri gwe wenna omulungi akyatambudde ne muzzukulu wa Kasujja